Sala emisango ebitabo bikule ebya buli omu. Ku Judgment Day kuliba kusala musango kwa buli kintu kyonna, buli omu buli kintu. Era kwolwo ku Judgment Day kinaabawo eyo emmeeme enaatuuka bweti maaso ng'era bw'ali kitaffe kwe kwagala yawaaba ekigambo kya Katonda yasala omusango. Eno ku bajulizi wabeerawo Yokaana Omubatiza, kubanga Yokaana Omubatiza gwe tutandikirako okulwana olutawo lw'omwoyo. Emabega wonna wabangayo entalo naye nga si za mwoyo. Olaba Dawudi yalwana ne Goliyaasi, Samusooni n'alwana, Sawulo yagendanga mu ntalo, Gideoni. Ezo entalo zaali nga za mubiri nga si za mwoyo. Naye kati wano bajja ne bakwata Mukama waffe Yesu Kristo, omuyigiriza omu n'ajjayo ekiso n'asalako oli okutu. Mukama waffe Yesu Kristo yawanika wati omukono, naye ako kaali kabonero ng'alinganga agamba ceasefire, entalo zonna azimirizza ez'omubiri zonna. Kati okuva ku Yokaana ne tutandika olutawo lw'omwoyo. Olwaleero tokwata kizzi ogenda olwane ne mulabewo, kati entalo ziri mu mwoyo. Ate Yokaana Omubatiza ye yasooka okusongera ku bantu nti wuuyo Kristo y'ono, ne balyoka batandika omugoberera. Era basooka kuwulira ku ye ne balyoka. Kati Yokaana Omubatiza ye mujulizi omukulu ow'okuleeta ekigambo kya Kristo. Era wali awali abajulizi yasooka, abasigadde ababulizi b'enjiri tubeera mabega we. Era muntu emmeeme eyo naawe wejja mu maaso ga Mukama okuwulira ensonga ze, ye wajja mu maaso ga Mukama olutunula awalina okubeera asala omusango, alaba kigambo kya Katonda. Ekigambo kyasomye, kye yawulira, kye baamubuulira, kyennyini kimusalira omusango. Ekigambo kya Katonda ky'olaba ennyiriri ezo zirina obulamu, era kikomawo ne bakulaga n'otegeera butegeezi gy'olina okugenda. Era olaba awali abajulizi wabanga lwe yakubuulira naye nga wagaana, otuuka wali nga omulaba wali mu bajulizi nga wali witnesses ng'omulabako bw'oti. Era asobola okugamba gwe bw'omulaba ekigambo kitandika kukulaga bye yakugamba kugamba abakuwa bujulizi nti mujulizi nakulaba. Era bw'otuukawo bw'oti Mukama ateekawo leya ya soli ye n'omulaba, kubanga buli omu abamubuulira banjawulo, naye buli yakubuulira otuuka wali n'olaba leya ya soli ye, Mukama ng'ali mu kuwa communication. Kubanga jjukira eri empuliziganya ya munda mu bwongo, ndowooza na mutima, kuba omuntu wava mu bulamu buno endowooza agenda nayo. Aba ne memore ye yonna abajjukira buli kimu. N'olw'ensonga eyo Mukama aba amulaga nti ono yakugamba, ebyawandiikibwa ne bijja ebiyitirivu, omuntu n'alyoka amanya agenda eno oba eno. So Judgment Day is totally different from rapture. Judgment Day is wali Kristo abeera mu ntebe ye mwasalira emisango, kyekigambo kya Katonda. Ate era omuntu olutuukawo entegeera wali kugamba entegeera olwedde ey'omunda, oba omanya buli kimu, oba otegeera butegeezi ebyebiwandiikibwa oba obiraba. Ate obulamu bwo obw'omunda wali bweyoleka, buli ekibadde mu ggwe, buli kimu kyeyoleka bulungi. Katugeze bw'oba olina omuntu gwe wakola ekintu ekikyamu, wali bakulaga kye wawulira, oddamu no experience nga kye wawulira ng'okola ekintu ekyo. Ate n'owulira oli gwe watuusaako obuzibu naye kye yawulira. Ate Katonda n'akulaga n'okulaga nti kiki waali badde osalawo era walina omukisa. Era bangi abatuukawo n'olaba nga asooka Katonda n'amuyisa mu byonna bye yayitamu mu bulamu, eby'amakulu eri Katonda, kuba aliwo omuntu byayise mu bulamu naye ng'ewa Katonda si byamakulu. Wali bakulaga eby'amakulu eri Katonda, n'akulaga ebyatwalanga ebikulu ebyali munda mu ggwe, naddala ebintu by'okola eby'okwagala eri mulirwanawo. Era omuntu yenna Katonda bw'akulaga ku Judgment n'ogirabako, otandika kwagala bwagazi bantu n'emmeeme eyo, kuba otegeera okwagala kwe kuleeta emusango. Okwagala kitaffe kwe kwagala. Kyova olaba w'oyagala n'oyagala okuva mu mutima gwo, okwagala kubikka ne ku bibi bingi by'otanaba nakwenenya, kubisangulawo. Kyova olaba mu Bible batulaga love covers a multitude of sins. Okay, kale omanyi ebyokusomesa biba bingi, naye nze buli we nzija ku seetu wano manja yatusomese
then we tuba tufunye obudde buno obuba busembayo tuddemukko ku bibuuzo by'abantu bano lwa nsonga obireka ennyo bayinza olowooza tetuli wamu nabo tetubafaako ate nga be bamakama baffe nze be bakama bange okusinga nti kye baagala well si kye ŋŋenderako nti kyenkola but I think oli waba abuzza ekibuuzo ayina omukisa ogwo guba weguli okumuddamu kati ekibuuzo ekisooka kyo mbadde sijja kibuuza with all due respect yakibuuza because I feel teweetaaga kuba na mwoyo nnyo okukimanya naye ngenda kibuuza okiddemu awaliwo yabuuza is Jesus the same as God? Kiddamu oti ekyo kakati omuntu wabuuza nti Jesus y'omu ne Katonda abalala ne bagamba nti Jesus ye Katonda kakati ekibuuzo ekyo Katonda yamanya nti tulibeera n'okwebuuza okwo munda mu Katonda n'atuwa olugero mu kitabo kya Esther n'atubulira ku Mordecai kati gwe naba kusomayo Mordecai sigenda kwogera lugero lwonna naye ngenda kujjayo ekyo kye tusobola okufunamu. Mordecai yali ku geeti ng'akuuma naye olunaku lumu Mordecai n'ategeerako nga abakozi ba kabaka baagala kumuwa butwa. Mordecai we yategeera ku lukwe olwo n'abuulirako Esther. Esther yali mukyala wa kabaka. Esther n'agenda abuulira kabaka. Kabaka n'ateekako abanoonyereza ne bazuula nga kyali kituufu. Era abo abaali mu lukwe olwo olw'okutta kabaka ne baweebwa ekibonerezo. Wabula kabaka n'agamba ekyo kiwandiikibwe mu bitabo bye. Kati kabaka yajjangayo ebitabo ebyo n'asomamukko. Olunaku lumu kabaka yasaba ekitabo ekyo nga wayise ebbanga bamwasomemu oba bamusomeremu ebyo byaliwo ebiwandiikibwa mu kitabo. Kati olwo n'asoma nga boogera ku lunaku olwo nti yali agenda kuttibwa kwebwa obutwa naye ne wabaawo eyamulabula Mordecai. Kati kabaka we bamusomeramu n'ajjukira n'agenda n'omusajja ono saamusasula ku kintu kye yakola. Kabaka kwe kwebuuza ku eyali amubeera ku lusegere mu biseera ebyo bwe tusomako Hanaani. Kabaka we yaweebuuza ku Hanaani nti naye omuntu ankoledde ekintu ekirungi ennyo nyinza musasula ntya nga kati Hanaani ye teyamanya kabaka lwaki abuuzizza ekyo. Yalowooza engeri gy'ali ku lusegere lwa kabaka kabaka anoonya musasula ye ng'amanyi yasinga okukola ennyo oba yatambulanga ne kabaka. Hanaani n'agamba kabaka bw'oba oyagala okusasula omuntu akoledde obulungi ennyo mukolere bino wammanga muwe ekyambalo kyo eky'obwakabaka akyambale, omuwe embalaasi yo hosi agivuge, omuwe n'engule crown. Era kabaka n'agamba omuntu oyo ajja muwa n'essiiru eyalibadde nga sitampu gye bateeka ku kiwandiiko bwe kigenda oba siginicha ya kabaka. Kati ebyo byonna kabaka bamala omugamba naga kati mumpitire Mordecai. N'agamba byonna nga mubyogedde mubimukolere byonna muwe. Mordecai ne bamuwa ekyambalo kya kabaka ekiraga ebitibwa bya kabaka. Ne bamuwa engule ya kabaka ku mutwe. Ne bamuwa embalaasi ya kabaka ne sitampu ng'ekiwandiiko kyawandiise ateekako sitampu yonna gye kigenze ne bamanya kabaka yawandiise olwa sitampu. Kakati Mordecai gye yaweerezanga ebbaluwa omuntu yamanyanga bumanya ono kabaka yatugambye kuba kabaka yali awadde obuyinza eri Mordecai obuyinza bwe mu ekyo. Era Mordecai we yawandiikanga ebbaluwa n'etuuka gy'etuuse oli agifunye yalabanga kabaka awandiise. Era alina ebiwandiiko bye yawandiika Mordecai ne babiweereza mu bitundu byonna eby'enjawulo. Bonna wonna baweereze mu bitundu eby'enjawulo era abantu ambaluwa baagafu ne bamanya kabaka atugamba ki nga kitegeeza Mordecai yalina obujjuvu bw'obuyinza bwa kabaka bwonna. Naye ate Mordecai si ye yali kabaka. Naye wabula Mordecai kye yayogeranga nga obuyinza bwonna kabaka abumuwadde. Ekibuuzo kibadde nti Yesu
y'omu ne Katonda. Kati njagala kuddamu nti Yesu Kristo ayina mu ye obujjuvu bw'obuyinza bwa Katonda bwonna nga Mordecai bwe yali, nga Yesu kyayogera olw'obuyinza obumuweereddwa bwonna obwa Katonda, era ekigambo Katonda y'aba ayogedde wadde si ye Katonda, era ye gwe tuyitamu okutuuka eri Katonda yekka, teri mulala. Kati ndowooza kiddamu ekibuuzo kyo eyabuuziza nti Yesu ye Katonda. Yesu mu ye mulimu obujjuvu bwa Katonda bwonna. Kati obwo obujjuvu bwa Katonda Yesu bw'ayina bw'ayagala otuwa naffe tube n'obujjuvu bwe bwonna, tube n'obuyinza ate obwa Yesu. Bwe tuba n'obuyinza bwa Yesu bwonna, olwo tuba n'obuyinza bwa Katonda bwonna obuli mu Yesu Kristo. Okay. Kale kakati era luli twayogera ku ekyemyoyo gino egisibibwa kuba twali twogera ku kufa egisibibwa mu keegi. Waliwo eyankubiddeko yesterday bambi era ne mu comments nabiraba ng'oli abuuza ko wagamba waliwo ne basibye mu keegi eyo for over years bangi, nti omuntu ategeera atya nti maybe omuntu we bamusibira mu keegi. Kakati ekisookedde ddala waliwo emyoyo egiriyo nga bali mu keegi, emmeeme eziriyo nga bali mu keegi, kuba kati abamu bagendayo okusaba obugagga, sitaani ne bamuguza emmeeme zaabwe ye n'aziteeka mu makomera abo. Naye omuntu ne tumulaba wano ku nsi ng'atambula, naye munda mu ye kiba kimulumiriza. Era ebiseera ebisinga waliwo omuyimbi omu yayimba I am a slave, yali kyategeeza. Waliwo n'omuyimbi yagamba kino ngudde mu kitimba siraavu. Aba kyategeeza ng'obugagga abufunye ne feemu, naye nga bambi yagwa mu kitimba munda mu ye nga teyewulira ali mukomera. Era abayimbi bo bati, waliwo n'omuyimbi omu ekirungi si Munnayuganda ne mwogera weyo bweru, ayimba nnyo ennyimba ez'omukwano bamuyita Chapman. Yali ayimba n'akola show ye n'akola art nga abantu bangi bali mu makomera, bambi kye yali ategeeza ng'alina feemu naye ng'alaba ali mukomera. Olaba naye ng'ali mukomera. Ffe tulowooza ati ya stage. Nga tulowooza ati naye nga emmeeme nyingi ziri eyo ziri mu makomera. Bano abaguza sitaani emmeeme zaabwe gyazitereka eyo bambi mu makomera abo. Kale kakati era ekibuuzo kyali kivaawo nti nsobola omusabira omuntu wange oyo n'avaayo. Kakati nze okusinziira Mukama kye yandaga, omuntu oyo musabira ebeera mission ng'eggulu lyerikuwadde mission eyo. Ng'eggulu likuwadde mission eyo, werikuwa mission eyo era oweebwa obuyambi bw'omwoyo bwonna bwonna obwetaagisa olw'ekyo. Kubanga mu kintu kimu ky'oba osaba Mukama akuweereza ab'omu ggulu ab'ebitangaala abatabalika na muwendo ne bakuyambako mu mulimu ogwo. Kagubeere guno omulimu gwe tukola wano ogw'obwakatonda. Gwali eyawuliriza bw'obanga olina ennyonta mu ey'okumanya Katonda ng'obadde otambulira Mukama, waliwo innumerable beings, waliwo ab'omwoyo ab'omubiri ogw'ekitangaala b'otamanyi muwendo abakwetoolodde. Buli ky'owulira wali ajja n'akuyambako kinyiikire mu ggulu. Waliwo ajja munda mu mutima gwo n'akujjukiza ekyemabega okikwataganye ne kino. Waliwo ajja n'akujjukiza kye wasomako. Ng'ebintu ebyo waliwo akuyambako ekigambo kino kiteeketeeke mu mmeeme eyo. Ebintu bingi ebigenda mu maaso mu mwoyo abantu tebalaba. Naye gwe owulira bulizi nga munda mu ggwe ekigambo nga kizze ne kitereera bulungi nnyo 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 nnyo, nga kyawukana ku by'owulira ku mawulire, nga kyawukana by'owulira mu kiraasi. Kuganga owulira ekigambo naye nga mu mwoyo gwo waliwo ekiba kikoleddwa kigende kiteerere, kubanga oba oli mu kutereezebwa munda. Kubajjukira we are being saved. Nga tugamba nti Yesu Kristo oyo eyajja alijja eyali alina okujja. So kati wakkiriza Yesu Kristo naye bw'owulira ebigambo bino ate ali mu kujja gy'oli, ate era nga twogera ku revival alijja byonna, kuba Mukama ye talina past, present ne future. Ye Mukama ekigambo bw'akyogerera kigwamu ebyo byonna bisatu, ye past ye present ye future, ye ali ekyo kyali kye yali era kyali takyuka. Kakati n'ekirala bwe twali twogera ku kintu ky'okufa kino atwannyonnyola atalaba vidiyo ezo ddayo ozirabe. Kati abamu nga babuuza kuba bawulidde obujulizi oba teachings ez'enjawulo nga bagamba nti
omuntu waafa atuukira ku layini waggulu mukulu era abeera n'akagugu. Buli muntu alina akagugu ke. Kati abantu badde babuuza mu comments awo nti okusinza ku kye twannyonnyola ekintu ky'akagugu kino kijjirawa oba kino sijja ekyo kukyogera naye nga babuuza ekintu ky'akagugu kino akagugu kuba bagamba obeera n'akagugu ko akalimu buli kye wali okoze mu nsi eno ebirungi n'ebibi nti era w'oyita ku layini eyo ekebeera akagugu nti oba ogenze mu ggulu nti era w'otayitawo automatically okomawo wano ku nsi okitegedde. Kati akagugu nga beebuuza akagugu kajjirawa rectify on that. Lwaki sikizeemu kunnyonnyola wannyonnyola otya basonga ataakiraba asobola okugenda mu vidiyo zaffe n'akola ki yes naye mmwe wannyonnyola mbu akagugu abantu bagamba kajjirawa. Kaakati ebintu bino eby'omwoyo Mukama buli omu amunnyonnyola okusinziira ku muntu oyo enkolagana ne Katonda n'engeri omuntu oyo gy'anaategeera amangu. Katonda ne bw'amanya nti gwe ayina kujja n'ateekawo bene emmeeza n'ateekawo n'ebintu eby'enjawulo n'akulaga nti kifaananawo ekiti nga kye kijja okunnyikira munda mu gwe Katonda kyakozesa. Kubanga kiringa nga woonaalaba nti bwe tuba tusoma nga tuliba mu nasalo oba P1 basoma ne bagamba head, shoulders, knees, toes. Era omwana yeza amanyi naye bw'oyongera okukula ate obadde head ne bateekako hair ne eyes aye ne bajja ne nose ne mouth ate bw'oyongera okusoma ate mouth ne bagamba ate erimu amannyo ate erimu n'olulimi naye ng'oli omwana bamugamba head, shoulder, knees naye nga gyeyayongera okweyongera waggulu bamulaga nti eno head ate erimu ne kino. Kati naffe gye twongera okumanya Katonda jjukira nti bwe tukkiriza Yesu Kristo omwoyo wa Kristo ajja munda muffe naye ate gye tukoma okwongera okumanya Kristo omwoyo wa Kristo ono alina ebivaamu ne bitulambululira. Kati bw'olaba Isaaya 11 olunnyi olwokubiri akulaga nti waliwo the spirit of Christ. Kuba mu Isaaya Mukama yamulaga abantu bwe bagenda okuyimusa aba revival era Mukama n'alaga Isaaya nti abantu abo bajja kuba n'omwoyo wa Kristo babeere n'omwoyo wa wisdom babeere ne understanding babeere ne knowledge babeere ne revelation might and counsel fear of the Lord naye nga byajjanga mu mitendera biti paka bigwe byonna ebyomusanvu. Kati oyo Mukama gwawadde wisdom alina asobola omulaga ekintu kyekimu wisdom n'akinnyonnyola bw'ati knowledge asobola ekinnyonnyola obulala eri esobola ekinnyonnyola obulala naye nga kisinziira ku muntu eddala lyaliko mu mwoyo. Kati kankuwa ekyokulabirako nti Yesu Kristo lyekkubo eritwala mu ggulu. Kati okusinziira ku ddala ly'obako Mukama asobola okulaga ng'olaba ekkubo effunda abantu bangi nga kwe bali nga baggwa nga omwoyo mutukuvu abayamba nga ly'eddaala lye lyoliko ng'era akulaze eryo lyekkubo. Kale n'otuuka ku ddaala Mukama n'akulaga nti Yesu Kristo ate kitangaala muweyita n'ojja n'otuuka awali Yesu Kristo gwe ate n'akulaga kitangaala naye nga Mukama akulaga ekikuyamba okutegeera ggwe naye ng'amakulu gaba ge gamu. Kati Mukama walaba nti okulaga nti mugugu gwa bibiibyo era naye akulaga okusinziira ku ddaala kyokolaba omuntu omulala ayinza okugenda mu ggulu naye n'agamba bwe twayise nalaba ekizikiza eky'amaanyi naye ate nga omulala awala ekizikiza yalaba nti weewana eggulu erisooka n'eryokubiri sitaani we yateeka magic naye okusinziira oli mu mwoyo Katonda taagadde mulaga ekyo amulaze kino. Kati ye Katonda bambi ayogera naffe mu bubonero okusinziira wayagala oyongere okutegeera. Era kati tusobole eddoboozi lya Katonda tulina olivuunula mpola mpola mu mwoyo tunemu amakulu kuba Katonda kyasinga okwagala ge makulu naye nga bwe baba bakulaze ekkubo ye Kristo. Emigugu kiba kitegeeza ebikuzitoowerera. Kati fano tugamba nti emmeeme eyo erina okwewuka ekibi kizitowa okira nti biba bikwatagana. So kati Katonda akunnyonnyola okusinziira gwe engeri gy'oba olina enkolagana naye. Kale kati njala tumalirize nekya fasting tetwakimalayo luli. Fasting eyo fasting ginnyonnyola abantu bagitegeere bulungi okusiiba kuno wali otandise okukunnyonnyola naye ebyaliwo wali wabiraba. Bannange lwaki olumu bikomaawo omanya tayimu yaffe eya kamera gye tulina ogikozesa eba eweddeko so ne tulwakinga
those are some of the reasons lwaki twetaaga ebyaffe. Naye nga ewaŋŋamba n'okawandiika ne wano keeyogerere, we are not looking for what. Kakati ekisooka mu kuweereza obubaka buno kwogera ku fasting. Obubaka buno bw'abo abalina ennyonta. Yes. Kubanga Katonda ali mu tugatta. Nga yakugamba nti Yesu Kristo yali ku musalaba ng'akoze bw'ati. Kano kabonero nti agenda kugatta abantu bonna ababe mu nsi. Agenda ensonga lwaki emikono gyaliwo agenda gatta abantu. Kaddemu omusalaba wano waggulu. Yesu Kristo yali ku musalaba. Naye nga omusalaba okola bw'ati emikono. Kabonero agenda kugatta abantu ababe. Emikono kuba agenda bagatta. Yali waati. Agenda gatta abantu. Ate okubeera nti omusalaba wano yali nga mu bwanvu kitegeeza yali agenda gatta eggulu n'ensi. Kati mu kino ekigambo kye twogera ali mu kugatta abantu be, ali mu kugatta eggulu n'ensi. Kati waliwo abatagenda kubeera mu ekyo kubanga tebeeteeseteese. Abayite bangi, abalonde batono. Abayite bangi, abalonde batono. Kati abantu batono, Katonda tali ku bungi bw'abantu nga bw'olabira ku kiseera kya Nuuwa. Katonda tali ku bungi bw'abantu naye ayagala omutindo, ayagala quality. Nuuwa gwali 8. Mulembe gwa Nuuwa Sodomu gwali meka 10. Yanoonya abantu 10 ne babula. Abasaanidde baabula. Naye singa baalimu yali basonyiye. Kibuga kyandi kisonyiye. Gideoni yali agenda mu lutalo ne yeebuuza ku Mukama. Mukama yasooka mugamba kukendeeza abasirikale baayina. So nga Gideoni yali amanyi oba yeetaagana kwongerako. Naye Mukama yamugamba bakendeereze ddala. N'amugamba batwala okunywa amazzi. Gwe bagaye bugambye amazzi gaago munywa. Gw'onaalaba ng'asena bw'ati ng'anywa baawule n'oli agenda okunywa obunywi bw'ati. Bano baawule bw'oba otwala. Kati Katonda ali ku mutindo. Mukama ayagala quality, si bungi bw'abantu. Mukama ayagala quality. Kati kino ekigambo tukigabana nga tunoonya abo abalina ennyonta. Mukama atugatte twongere okuyiga ebisingako. Mukama atuteekereteekere revival eyejja. Kuba revival nga tenajja wajjawo be bayita ba revivalists. Bano be bateekateeka, be baleeta ekigambo ekiteekateekera abantu revival. Kati kino ekigambo omuntu eyamanyira ogenda oba n'atula mu kanisa ne bamugamba kitwale kola bwoti. Kino ekigambo alaba nga kyawufu nnyo. Kati ate oluusi ye ng'asuubira kiri. Kati kino ekigambo kyabo abanoonya Mukama Katonda waabwe. Abaagala okukula mu Kristo si abaagala okukula mu buweereza. Wabula abaagala okukula ku Kristo we babuweereza nga bwakuzimba mubiri gwa Kristo. Kale kati fasting bantu ba Katonda abalungi. Buno obubaka bw'abo abalina ennyonta okutegeera Katonda era abaagala okukonectinga ne Katonda waabwe nga tebali mu buweereza bwansi n'enteekateeka y'ensi ey'ekkanisa z'ensi. Fasting ffenna wetuwulira fasting tugamba kwe kusiiba. Kubanga kye tuzze tumanyi. Naye nga ne church nayo erina tradition, obulombolombo. Tradition ne church nayo erina tradition oba ebyobuwangwa bye church ey'ensi nga mwe muli okusiiba. Naye nga okusiiba kuno Katonda ayagala tusiibe. Naye tukunnyonnyola kutya okusiiba. Katonda tatugaana kusiiba. Interpretation y'okusiiba yeeyo. Yesu Kristo yajja abantu nga Sabbath bagiwa ekitiibwa. Naye bwe yajja yagibannyonnyola ate mu ngeri ndala. Nabo baali Sabbath bagikuza naye ate mu ngeri ndala. Naye ye n'aleeta n'annyonnyola mu ngeri ate endala. N'amateeka Mukama ffe teyagamenya 10. Wabula yajja ate n'atuwa etteeka ly'okwagala n'agamba ate eryo lye lisinga gali. Bw'otuukiriza eryo oba otuukiriza gali. So kati ne fasting nayo Isaaya baamubuuza ekibuuzo ekyefaananyirizaako ekyo ekyokugamba nti fasting kyeki. Wabula ye Isaaya baamugamba tusiiba, tusaba Katonda, tumukaabirira nga tetumulaba. Isaaya okwemulugunya kw'abantu n'akutwala ewa Katonda. Bagambye basiiba, basaba, beerumya, bakunoonya tebakulaba, tebamanyi oba essaala zaabwe oziwulira. Kati kyefaananyirizaako era ekibuuzo kyekyo kimu. Katonda we yafuna kino okuva ewa Isaaya, Katonda n'agamba Isaaya genda obaddemu. Naye bw'oba obaddamu
yogerera waggulu. Yamugamba yogerera waggulu obeerenga ekkondero obeerenga trumpet bonna bakuwulire bulungi nnyo. Yogerera waggulu. Ekyo alina Bayibolo, soma Isaaya 58, Isaiah 58 otandikire ku verse 1. Verse 1 egamba yeyogera ng'ega Isaaya, Mukama yamugamba nti Isaaya genda yogerera waggulu, eddoboozi lyogerere waggulu. Kanagamba Isaaya genda obagambe basiiba beerumya ne bakutamya emitwe biti nga basaba, emitwe we bati nga basaba. Mukama yamuga yenno, Mukama yakosa ebbaluwa egundi ebbayibolo y'Oluganda eriyita lubengo, ne bakutamya emitwe ng'olubengo empewo lwefuwoli. Mukama n'agamba ebyo bye bakola nze nabalagira. N'agamba Isaaya genda obabuuze nze nabalagira okwerumya. Era Mukama n'agamba Isaaya we beerumya nze nabalagira. Nze yabagamba. Era soma Isaaya 58 ng'okka wansi. Era wotuuka Isaaya 5:6 Mukama ayogera n'okwogera n'agamba nze okusiiba kwe nabagamba si kwa kuyamba muliraanwa waabwe atalina kyakulya ne bamuwa, atalina kyakwambala ne bamuwa. Okusiiba kwe basiiba okwerumya nze nabagamba. Era Mukama n'abuuza n'okwebuuza nti bo beerumya ye afunira muwa nga beerumizza. Teyabagamba kwagala, si kwe kusiiba kwe yabagamba. Era w'osomaawo mu maaso n'agamba nti wotuuka ku Lwataano Isaaya 5:9 n'agamba nti we munaakola ekyo olwo mugenda kusaba nveeyo. Era mu Isaaya 5:8 Mukama n'agamba nti amatu gange sigandisiwulira ssala zammwe, n'omukono gwange sigamba nti mumpi okutuuka gukole bye mugamba. N'agamba naye ekibi kye kibaawudde ne Katonda wammwe, kubanga abantu basiiba ne beerumya ate ne basigala nga batambulira mu kibi. Naye ate ekibi nga kye kibaawula ne Katonda. Wabula omuntu ng'abalabubazi nti kati nze nakasiba ennaku 4, kati ngenda kusiba 3. Naye ekibi tatunulidde ekibi kiyingira kitya mu mmeeme. Tasomeseddwa ekibi ye ekibi kyeki. Kuba ekibi kitegeeza kikula kya Sitaani, sin kitegeeza Satan in nature, kye kikwawula ne Katonda bw'okiyawulako Katonda yengajja. Naye w'obanga osiibye naye ng'ate ekibi kikulimu Katonda tajja. Era gwe okusiiba ne weerumya n'obeera Katonda okusiiba siga nti awulira nti olw'okuba osiibye, Katonda okumwagala kumugondera. Era Katonda agamba Isaaya agenda obagambe, n'abagamba bwe munaakola ekyo mu Isaaya 5:9 bwe munaakola ekyo olwo mugenda kunsaba nzije ekitangaala kyange kibaviireyo. Okitegedde? Naye ekkanisa erina obulombolombo bwayo. Kati ojja kulaba nti n'okusiiba nako kutuzaayo nga ku kya Sabbaati. Katonda yali atugamba kwagala lyeteeka erisinga obukulu. Era we tunaatuuka ku judgment day, judgment ya Katonda gw'alaba kwolwo olitegeera lwaki tugamba okwagala kwe kusinga obukulu. Kuba okwagala kwe kuleeta omusango maaso ga Katonda. Okwagala kwe twasobye era kwe kuleeta omusango. Ekigambo kya Katonda n'asala omusango. Yokaana Omubatiza nga ye mujulizi asooka. Kati okwagala lyeteeka erisinga obukulu. Yagala muliraanwawo n'omutima gwo gwonna. Era gwe ekyo kye weeyagaliza ky'oba oyagaliza muliraanwawo. Era ng'ekyo Katonda yasooka kikola. Katonda asinga kwagala ntebe ye mwalamulira nga ye kabaka, nga yasala buli kimu mu ggulu. Ekyo kyasinga okwagala. Ekyo kye yayagaliza ggwe. Naye n'agamba nti leka omwana we Kristo ajje, gweyita mwana we akule paka ku kipimo ky'obujjuvu bwe, omwana we amukwase obusika amugambe entebe yo yiino. Olwo gw'oyite mu Kristo ogenda otule mu ntebe ya Katonda, obeere kabaka nga ye kabaka w'abakabaka. Obeere nga Moldekaayi. Mukama akwe nga Moldekaayi kabaka we yamuwa obujjuvu bw'obuyinza bwe bwonna, naawe Kristo akuwa obujjuvu bwe bwonna. Kati ate kitaffe naye nga bwe yakwasa Kristo obujjuvu bwe bwonna. Kati ofunze okusiiba laga okwagala muliraanwawo. Naye ne bw'onaasiiba ennaku 3 naye nga muliraanwawo tomanyi bw'ali, tolubuza, tonoonyereza kulaba ali atya. Mukama alina abantu bakusembereza obalaga okwagala. Kati obalaga okwagala, okwagala okwo kuwa Katonda okujja n'akola emirimu gye ku nsi, kuba ye kwagala. Kati ye yeeyunga n'okwagala. Katonda ayunayitinga nakwagala kwokka. So wensiiba ennaku zange 4
after 1 week nengattako ne dry zange oba mmeka Katonda tampulira. Ekituufu ojja kumanya nti osiibye ne b'oli nabo mu kyaki bajja kumanya nti osiibye naye ebigambo nga bino ebyokubikkulira oli alaze okwagala yagenda okubifuna era yagenda okuconnectinga n'eggulu kuba ye buli lwayagala okwagala okwo kwongera ekitangaala mu ye. Tugambye obwakabaka bw'ekitangaala ekyo ekitangaala kwagala kifuluma mu kwagala ekitangaala ekyo. Kati yaayaana obe n'okwagala mukungi obe n'ekitangaala kingi ekiri mu ggwe kyekigenda okumulisa olaba ebya Katonda okonekitinge n'eggulu kuba eggulu eryo lyonna obwakabaka bw'ekitangaala ekyo ekitangaala kiva mu kwagala. So kitegeeza okusiiba kwokka oba okusiiba actually tekukusembeza kumpi na Katonda. Wabula kusobola okuyamba. Ndabyeko abasiiba nange nali nsiibyeko naye nga nali sinnamanya bino naye oluvannyuma olinamanya okwagala nendaba n'empeera Katonda ze yali agaba ng'omuntu akoze ekintu ky'okwagala kuva mu mutima empeera ng'obunene bwayo teri kijenkana wadde omuwendo.